بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين وإمام المرسلين أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أما بعد abebitibwa atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini matendo amajjuvu gokka agagateekeddwa okubeera nga gamutendwa nago Allah subhanahu wa ta'ala era nga tugajja ku yeye nnyini Allah subhanahu wa ta'ala nga yeetenda nago tulina okubeera nga tumutenda n'ekyo kye yeetenda nakyo Allah subhanahu wa ta'ala nago ekityo kye yamutenda nakyo w'ekitibwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam awatali kwongeramu yadde okukendeeza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusaasira n'emirembe kuw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'omulimu omunene gwe yakola n'abeera nga alafubana n'obumalirivu bwe yalina n'atutuusaako eddiini busiraamu ne butuuka nga olwaleero emyaka giri 1439 naye nga eddiini busiraamu ekyasaasaana ogwo nno omulimu singa tebwali bumalirivu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okwewaayo twandibadde naffe tetweyagalirako mu busiraamu olwaleero ng'omuntu asobola okuzannyira mu busiraamu naye nga tamanyi wa busiraamu gye bwava ab'ebitiibwa nga tugenda olwaleero okubeera nga tweyigirizaako ku hadisi y'owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga hadisi eyo yekyasinze mu hadisi okubeera nga nkulu nnyo omuntu gy'ateekeddwa okubeera nga alowoolerezaako nnyo mu buwangazi bwe bwonna n'embeera gy'agenda okubeeramu ku lunaku lw'enkomerero asinga Allah subhanahu wa ta'ala n'abaamututte Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabeera nga agamba la tazuulu qadama ibna adama illa hatta yus'ala an arba'a. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza n'atugamba nti ekigere ky'omwana Adamu tekigenda kubeera nga kimuuvinga oba nga kitambula nga kiseetuka okutuusa nga abuuziddwa ku bintu bina. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yazingazinga ebintu ebyo ebina nga bwe buwangazi bw'omuntu n'oluvannyuma lw'okuwangaala kwe n'ayingira mu kabbuli n'oluvannyuma lw'okuvaayo mu kabbuli abeere ng'ayingira mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekintu ekyasooka Nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yayogerako omwana Adamu kyagenda okubeera nga abuuzibwa yagamba ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama omwana Adamu agenda kubuuzibwa an umurihi ku buwangazi bwe. Obuwangazi bwe omwana Adamu tolowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala khalaqaka haba'an manthura nti yakukola kubeerawo ng'okola gwe kyoyagala. Ma khalaqta hadha batila, Allah subhanahu wa ta'ala teyakola bintu bino byonna byolaba ku nsi naawe mwana Adamu ng'oli mu bintu ebyo nti yabikola kugamba kyesanga bwesanzi nga Allah abikoze, la wabula ayina ekigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yabikola. N'olwekyo omwana Adamu olina okulafuubana nnyo nga bw'osobola okulaba nti obuwangazi bwo obukola ate ne bubeera nga bujja kuyamba mu buwangazi obugenda okubeera nga buddako. Kubanga ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunyonyera n'atugamba inna hadhihi dunya daru mamar, mazima ddala en'ensi yakuyitamu buyisi. Dino kkubo omuntu nga bw'okyala awantu naye nga kigenda kutuuka ekiseera obeere ng'ovaawo odde gye wava. N'olwekyo fatazawadu min daari mamarikum ila daari maqarikum, mubeere nga mukolerera obulamu bwammwe obwawano obugenda okubeera nga buggwawo, mubeere nga mukolerera obulamu obw'olubeerera. Fatazawadu min daari mamarikum, mubeere nga mwekolerera okwetegekera obulamu obw'enkya ila daari maqarikum, eri obulamu obugenda okubeera nga bwalubeerera. Mwana Adamu ekigenda okubeera nga kikusookebwa okubuuzibwako ku yawmal qiyama ng'okyali mu bbaliro oli awo oyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala laisa bainaka wa bainahu turjuman, nga tewali wavuunula wakati wammwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agenda kusooka okubuuza ani umurika, obuwangazi bwo mbalamu olwaleero okuva lwe batandika okuwandiikako mwana Adamu kubanga tukimanyi bulungi nnyo obusiraamu, amateeka g'obusiraamu omwana Adamu gatandika ddi omukwata
emyaka 15 omuwala n'omulenzi, oba waliwo obubonero obutandikirwa obweyoleka ku muntu n'alaga nti omuntu oyo akuze. Kati obubonero obwo kasita bumala okweraga ng'okweroterera kw'omwana omulenzi n'omwana omuwala, awo omuntu oyo aba amaze okukula, amateeka g'obusiraamu gaba gatandika okubeera nga gamukwatako. Nabwe kityo olina okubeera ng'obalaabalamu okuva lwe waweza emyaka egyo 15 oba okuva lwe weeroterera okutuusa olwaleero olina emyaka emeka okuva obusiraamu lwe bwatandika okubeera nga bukubala. Tugamba olina emyaka 17, olina emyaka 18, olina emyaka 2, olina emyaka 25, olina emyaka 23. Egyo emyaka 15 bw'obanga owezeza emyaka 3, emyaka 15 gye bagenda okubeera nga bakubuuza obuwangaazi bwe bumazeewo otya. Era bw'ogenda okwetegereza mwana Adamu, obuwangaazi obwo bwe businga okubeera nga buzibu nnyo ku mwana Adamu oluvannyuma lw'okuweza emyaka 15. Era omusajja omuzungu yabuyita adolescence. Emyaka egyo myaka giri dangerous nnyo ku mwana Adamu. Omwana Adamu aba ayina amaanyi ekisooka. Bw'abanga mulenzi ku bawala abeera muyitirivu nnyo, bw'abanga muwala naye nga abeera kugamba mwetaavu, atandise okufiiringa, amabeere gasunye. Bw'abanga atambula, yenna atambula akikinala, kugamba ekifuba n'abeera nga akiteeka mu maaso, atandise okubeera nga ayagala kuwerokaminga banne basobole okubeera nga bakola ki, nga bamulaba. Nabwe kityo bw'obeera nga obulamu bwobwo obw'emyaka egyo okuva ku myaka 15 okugenda okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalagira ne bakugjamu omwoyo nga tobukozesezza bulungi, ogenda kubeera fi hasrati wa nadama, ogenda kubeera mu kwejjusa n'okubeera nga wejjusa lwaki obulamu bwo tewabukolerera. N'olwekyo baganda bange, omuntu alina okubeera nga ategeera nti obulamu buno obwensi Allah subhanahu wa ta'ala yakola omuntu, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala olya, yakukolera okulya, yakukolera okunywa, yakukolera okuwasa, yakukolera okufumbirwa, yakukolera ebyo byonna byolaba Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga akwagalamu ekintu kimu, tahsinul ibada, kulongoosa ibada. Bino byonna obeere ng'obikola naye ng'ogendereramu okubeera nga obuwangaazi bwo otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga wali olongoosa okumusinza. wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Saakola magege n'abantu okujjako nga nabakolera ensonga emu yokka liya'budun, babeere nga banneesinza. N'olwekyo olina okubeera nga olongoosa obulamu bwo buno, osobole okubeera nga olaba nti obulongoosa nga weesinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, otuuke mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu kwesiima. Naye bw'onoolaba ng'obulamu bwo tobufuddeeko ng'abantu betusinga okulaba olwaleero mu myaka egyo, kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala ku yawma al-qiyama ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama yatugamba n'agamba nti sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Allah subhanahu wa ta'ala abantu babika 7 agenda kubeera nga abateeka mu kisiikirize kye ku yawma al-qiyama, yawma la dhilla, olunaku lwe watagenda kubeerawo kisiikirize illa dhillu, okujjako ekisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mu bantu abo yateekamu ashabu nasha'a fi ibadatillah, nga mulimu omuvubuka yaliwa, omuvubuka yava ku myaka 15, myaka 2, myaka 25, myaka 3 okutuukira ddala ku myaka 4. Emyaka egyo bw'ogiraba myaka giri dangerous nnyo mu bulamu bw'omuntu. Era gye bagenda kubeera nga bakubuuza ku myaka egyo, bagenda kubeera nga olina okunnyonnyola buli lunaku olwayitangawo, buli sekendi eyayitangawo. N'olwekyo olina okubeera ng'olaba nti olunaku terukuyitako kujjako ng'olina kyokoleddemu. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ky'ogenda okwewolereza nakyo mu maaso ge. Singa onooba tokoze kintu ekyo mwana Adamu, n'obeera nga obulamu bwo obujaajamya, n'obeera nga obulamu bwo tokola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, abawala tebakusala mu maaso, abalenzi naawe omuwala nga abalenzi tebakusala mu maaso. Buli muwala yenna olabanga buwo ng'omwana omuntu nga tannaba kuwasa, buli muwala yenna gwalaba abeera wuwe. Nabwe kityo omuwala yenna nga tannaba kubeera nga afumbirwa, buli mulenzi yenna gwalaba alaba asobola omwenganga. Kugamba saidi zizombiriri oba enjuyi zombiriri zibeera zirabanga ekintu ekyo omuwala omulenzi yenna gwalaba oba omusajja yenna gwalaba ebbanga lyamala nga tannaba kufumbirwa alaba amujaamu.
nabwe kityo omulenzi buli muwala yenna na mukyala yenna ne bwaba munene atya alaba asobola okubeera nga mweŋŋanga. N'olwekyo egyo emyaka egyo egy'obuvubuka gyetaaga omuntu okubeera nga yeegendereza okusobola okubeera nga agenda kwanukula ebibuuzo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Singa anaaba amubuuzizza ku myaka gye, singa anaaba amubuuzizza ku buwangaazi bwe, yabukozesa atya? Ebbanga lyamala kuno ku nsi nga mulamu okuva lwe yaweza emyaka 15 yakola ki? Abaffe ebintu bye yakola bimugasa bimuyisaawo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, oba bye yakola bimunyika bunyisi. N'olwekyo olina okulafuubana okulaba nti ogenda kubeera mu kizikiza kya Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lwe watagenda kubeerawo kizikiza okujjako ekizikiza kya Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Kubanga olunaku lw'ekiyama lugenda kubeera luzibu nnyo, ng'omuntu yenna yeetaaga okubeera nga abeera mukasiikirize. Naye akasiikiriza ako nga tewali, kuba enjuba batunyumiza egenda kubeera nga essiddwa. Kati emyaka gyo bw'obanga tewagifaako kubeera ng'okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala, nga ggwe omuvubuka olwaleero abantu bafa, omwana bw'abeera nga omuvubuka bw'abeera ng'akyali mu myaka egyo, myaka 17, myaka 18, myaka 2, talowooza bintu byakufa. Yakugamba nti la, ebinze by'okufa ebyo sinaba kubeera nga mbikola ki, nga mbirowoozaako. Asuubira nti olw'okuba muzadde we yafa oba oluusi ng'ali mu myaka 60, oba omuvubuka oyo alaba nga muzadde we ayina emyaka 60, 70, akyaliwo, alowooza nti oba oluusi naye agenda kubeera nga akola ki, ng'ajja kubeera nga agiweza emyaka egyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala buli omu yamukolera ajali ye weegenda okubeererawo. Bw'abanga yawa muzeeyiwo nti ajja kuwangaala emyaka 80, emyaka 9, la yagurrannaka dhalika, ekyo tekikulabankanya n'olowooza nti naawe bw'ogenda okubeera. Emyaka gyo giyinza okubeera nga omuwangaazi bwo osigazzaayo kaseera katono nnyo obeere ng'ogenda. Ng'okugenda kw'omuntu tekimwetaagisa kubeera ng'akola mukaddimaati. Omukaddimati bwe guliwa okubeera ng'alwala. Abamu balowooza nti nja kulwala, bwe naalwala bwe nti nga neetegeka. La abadan. Bameka bafudde accident ne bagenda nga bavubuka. Abaffe bw'ogenda okutunulamu, bw'ogenda okubalaabalamu, tewaliwo bwe wali owangaala nabo nga baafa. Bw'ogenda okutunulamu ku kyalo we wali owangaalira, tewaliwo bagenda nga bali mu renji ya myaka gyo. Kati bwe kibanga weegiri kiba kitegeeza nti naawe anytime osobola okugenda. Tebalina musango gwe bazza nti be bagendera mu myaka egyo lw'emisango gye baalina eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo mwana Adamu beera nga weekubiriza gwe kennyini osobole okubeera ng'otegekera obuwangaazi bwo, oleme kubeera ng'obwonoona, otuuke okubeera ng'ogenda okwejjusa bye kutagenda kugasiriza. Omwana Adamu ajja kwejjusa agambe ya laitani zinsanze nze singa nalongoosa emirimu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayagala. Naye ng'okwejjusa okwo tekugenda kubeera nga kugasa. N'olwekyo muganda wange ne mwannyinaze beera ng'omanya nti obulamu bwo bwetaagisa okubeera nga obutegekera okusobola okubeera nga weesiima ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala kyakwagala mu kiri ekintu kimu, mu buwangaazi bwo bwonna bw'ono obuwangadde, obuwangaazi bwo obwo bwagenda okukubuuzaako nga walongoosa emirimu. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كن.